program Amange Kanisa ekutusibwako Bishop David ne Pastor Cindy Kiganda okuva mu Christianity Focus Center Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. Is Saniki Designayo. Mwenambala musiza mu linnya lya Mukama Yesu Kristo ne nebaza Mukama Katonda abalese. Nayogera nenkoma mu kkubo kye nayita the importance of protecting your testimony. Olwaleero ngenda kimaliriza ekyo mu linnya lya Yesu. Obukulu Bwokukuuma Obujulizzi bwo. Simanyi oba okimanyiko nti oli bujulizi gwe wennyini ate era olina obujulizi. Ngambira neiba akulina nyala bakata kitegeera mugambe nti wali okitegeddeko nti gwe wennyini oli bujulizi. Yeche bayita obujulizi okimanyi? Kye bayita obujulizi okimanyi? Kye kiki? What is a testimony? Obujulizi kye kiki? Obujulizi teweetaaga kusooka kuba mulokole okutegeera kye bayita obujulizi. Neyona gye mwakulira mu bitaawuluzi, ku gombolola, mu nkiiko z'erosi, mu kooti waabangayo ekigambo bujulizi. Obujulizi bwe bunyweza ebyogeddwa. Kama yebazwe bye bunyweza ebikoze ki? Ebyogeddwa byonna bwe bimala okwogera. Ekintu ekibinyweza nti bibadde bituufu nga byonna babyogedde bituufu bakiyita bujulizi. Nga olaba seminti wakati mu musenyu. Omusenyu nga guli awo nga hiipu y'omusenyu eri awo bagunyirira gutya oba guddugala oba mumyufu oba gwa white. Omusenyu nga guli awo bagutenda okuzimba naye nga teguliimu seminti tegukola gutya. Seminti gwe bateeka mu musenyu ne gulyoka gukola ensaano ne gulyoka gukuva enkwaso n'olyoka ozimba ekintu ne kigumanga olwazi dwa seminti. Emboozi yo yonna gy'onyumya, ebigambo byo byonna by'oyogera ku Yesu oyo gw'oyagala ennyo ne by'omwogerako n'engeri gy'omunnyonnyolamu n'ebyogamba bye yali akoledde n'engeri gy'oyagala abantu bamukkirize, simanyi okiwulidde. Ekintu kyokka ekibinyweza byonna nga bw'omaze obyogera ng'olina bw'obinnyonnyola bakiyita bujulizi. Kubanga abantu bamala okuwulira nga Yesu bwali omulungi ennyo, nga Yesu bwalina amaanyi ennyo, nga Yesu bwawonya, nga Yesu bwalokola, baagala okuwulira gwe yakuwonya. Nnyonnyola yakuwonya atya? Yakusangawa. Yesu alokola, gwe yakulokola. Ne Yesu yennyini bwe yamala obyogera byonna bye yayogera emyaka 3 n'ekitundu, yamanya nti bigenda kubeera bizibu nnyo abantu okubikkiriza okuggyako nga waliwo obujulizi. Era omulimu ogusinga obunene gwe yatulekera bwe yali avaawo, Bayibuli egamba etya mu kitabu bakiyita, tugenda kubikkulayo, naye bakiyita Bikola by'Abatume essula esooka olunyi lwa 8, agamba atya, yabaga ndi we mulimala okuweebwa amaanyi, Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okujja ku mmwe, olwo nno nammwe munaaba bajulirwa bange mu Yerusaalemi, mu Samaliya, e Buyudaaya n'okutuuka ku nkomerero y'ensi. Assignment esinga obunene Yesu gye yatulekera si ndala kumuweera bujulizi. Kumuweera ki? Kumuweera bujulizi. That is the biggest assignment. Ate nga n'ogikola yaluga nti bw'oba munagikola bulungi mwetaaga n'okujjula Omwoyo Omutukuvu. You need to be spirit filled. Wetaaga okuba ng'ojjudde omwoyo ng'olina n'amaanyi okusobola okujulira Yesu. Abamu ku mmwe lwaki tosobola yadde okufulumya ekigambo mu kamwako okugamba abantu nti Yesu alokola era awonya? Oli mukalu. Oli mukalu. Amaanyi gali agayogerwako mu Bikola by'Abatume essula esooka n'olunyi lwa 8 nti muliweebwa amaanyi era bwe mulimala okugafuna olwo mulibeera bajulirwa. Tegaliiwo. Togayina. Yesu lwaki buli kaseera obeera mufiya, obeera mu kutya? Ne bw'olaba omuntu atalina kye yakoze, bw'oyagala omugamba nti Yesu akwetaaga nti ayinza okunkuba. Mukazi tankubira oluyiro abwerere kambiveeko ebya Yesu kasira tebabituma nze nzekka abalala bali mubuulira. Bw'alisiŋŋana Bishop Kiganda ali mubuulira aleka sikubwa oluyiro abwerere nga talina na kyakoze, ne bwakutunulira butunuzi bwali nga muli mu takisi mwe bitosobola kuvaamu kigambo kimugamba nti Yesu alokola era akola atya? Awonya.
ate ng'eddawa alina obuvumu obubakwana. Edda tewayitanga ku gundi nga toyita ku lusubi nga teweesokodde, ng'obwo obuvumu bwo bulina obuvaamu ekigambo weekuŋŋaanya, waakiri onywa walagi ne weegattagatta n'ovaamu ekigambo n'okikubawo. Ebigambo byabula kati ng'olokose. Kambuuze, kuba muyinza okuga ndi mu kwerogoza, kambuuze omwaka guno bwe kyagutandika ani ku mmwe nga wali obulidde ku njiri? Egyo gy'emikono tegibula, ekiddako kyokka kye kinaaleeta obuzibu. Mu njiri yo gye wabuulira ani yalokoka? Ng'olinayo omuntu gwajjukira gwe wayatuza obulokozi, kandabe mukono. Mulaba ekizibu kye tuliko? Tulina abantu bangi nnyo abatajjulanga Mwoyo Mutukuvu, kubanga tosobola kumujjula n'osigala nga tobuulidde. Bw'omujjula abeera akusunaasuna buli kaseera, tolina bw'okisirikira. Yeremiya yagamba bwe nsirika mpulira nga n'emagumba gange mulimu omuliro, mu magumba eno mpulira waliyo omuliro. Tolina bw'olinnya takisi n'ogijja Kampala n'ogituusa e Masaka ng'otudde n'omuntu nga tomugambyeko nti Yesu akwetaaga. Gwe n'osigala ng'okkiriza nti era naawe oli omu ku abo abajjula Omwoyo Omutukuvu. Naye nga assignment gye baakutuma, nze naawe tulina assignment. Baatutuma wangi kujulira Mukama waffe Yesu Kristo. Nga tujulira tutya? Ekyo kye yatukolera tukigamba abalala nti Yesu alokola era akola atya? Awonya. Ne batubuuza nti yalokola ani? Tinze. Yawonya ani? Tinze. Yakyusa nze. Kibayita obujulizi. Kaakati obujulizi ate bumala ne busukkakaawo, bumala ne busukka ku kulokoka, ne bugenda mu bulamu obwa bulijjo, ne bugenda mu ebyo byali bikulumbye, ne bugenda mu ebyo byojjukira ne bikuleetera okwongera okwagala Katonda. Olinayo mu bulamu ekintu kyojjukira ne kikuleetera okwongera okwagala Katonda. Yekiri? Omanyi lwaki Katonda yakikola? Yakikola oyongere omwagala. Yakikola oyongere omutegeera. Yakikola oyongere omumanya. Yakikola omwogereko with confidence. Osobola omwogerako with confidence. Tibwoba onyumiza abalala olina ne byosongako engalo nti okumanya Katonda gy'ali ye yankolera n'ekyo. Yakikola omulabe buli lwanakulumbanga nakuleetera okubuusabuusa nagamba Katonda taliiyo, Katonda muveeko, byali bya bulimba, bakugenda bakufera. Waliwo omubulamu bwekyojjukira nga ne Setaani oli musiru nnyo. Okumanya oli musiru ombuzabuza otya nti Katonda taliiyo era talina kye yali ankoledde. Gwe wakola kiri? Okirinayo ekyo? Okirinayo ekyo? Okirinayo ekyo kwokubira Setaani n'omubuuza nti gwe wakola kiri? Ku lunaku olutalo lwe lwali lugenda okunsinga, ku lunaku endwadde lwe yali enzita, ku lunaku omwana wange lwe yali afa, ku lunaku kino na kino bwe kyabaawo. Obanga Katonda taliiyo ekyani yakinkolera? Okirinayo ekyo? Bw'oba tokifuna nga nkikusabira kikubeereko mu linnya erya Yesu. Ngambako nti amiina. Ekibayita obujulizi. Era ye Setaani amanyi amaanyi gaakyo. Ebimu ku byokulwanyisa byatulekerwa ebikuba Setaani n'agwa kyabugazi bakita testimony, bujulizi. Era Bayibuli egamba etya bye byamuwangula byali eni. Bamuwangula lwaki? Nabo bamuwangula olwaki? Olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo eky'obujulizi bwabwe. Kubanga buli lwabanga ajja ng'agenda kuwangula, ng'akutaddemu okubuusabuusa, ng'alinga akwerabiza, ng'akuvuluga, n'omugaana ye Setaani oli mulimba nnyo, Katonda singa taliiyo ani yankolera kiri? Va mu maaso gange mu linnya erya Yesu. Obujulizi bwe buwangula Setaani. Kyova olaba Dawudi bwe yasemberera Goliyasi. Wangi? Goliyasi yakosa ebigambo bwe biti. Namugandi gwe kavubuka gwe mbwa gwe.
olonda amayinjo nondera amayinjo mpitambwa ndimbwa kavubuka gwe togenda kwetaaga kubwa sigenda kukuba bukubi ngenda kukwata nkuyuzenga chapati nkukasukira ennyonyi z'omu bbanga zikulye omulya Goliyasi singa Dawudi yali talina bujulizi awo yali awedde kubanga omulabe buli lwakulumba eyo enjogerayo akusuubiza kyagenda okukola ate n'akulaga be yali akikoze kuba ne Setaani naye alina obujulizi akusongera engalo kuba yali akikoze n'akusongera engalo kuba agwa n'akubuuza gundi gwali omusinga obulokole nga yaleekaana nga mukyaki wano nga yabbanga engalo nezivuga akabaawo nga yayisangamu akalobozi ne kasingako abantu bonna abalala olaba kati ali ku nguuli anywa yagwa gwe gwali ne Setaani naye atambulira ku bujulizi alina basongako engalo gosinga nammande wano ayafuna olubuto ayakubanga akalakya mu praising wano ogenda okujjukira nga mutuufu nammande ayali akusinga obulokole bamutikka olubuto ate nga lwa musiraamu awo nokka akalakya nekakenderamu kanoga kangende empola ne Setaani atambulira kuki nakulaga abayavuwala nagamba ogundi yali yepankapanga yagana okusamira samwavuwaza neddayo waabwe kaliisizo tiyayavuwala ali luddawo ne Setaani naye entalo ze zalwana azirwanira ku bujulizi alina bakulaganaga daba gundi jukira gundi nga yafa wepankapanga mbu Yesu agenda kuwonya akuwonya atya gundi nga tuyamuwonya obulwadde bwe bumu nga bwamutta ne Setaani naye atambulira ku bujulizi Dawudi bwe yawulira ebigambo ebyo nga Goliyasi abyogedde ebimugambye agenda mukuba Dawudi n'agamba Goliyasi nti sebo gwe ozze gye ndi n'olunyago n'omuggo naye nze nzize gy'oli mu linnya lya Mukama Katonda wange omulamu n'olwekyo si nze nzija tondaba wano olw'obumpi bwange n'olaba sayizi n'oginyooma si nze nzija Katonda yajja si nze nkulumba Katonda yakulumba gwozze na lunyago ozze na mugo naye nze nzijja mu linnya lya Mukama Katonda wange omulamu Katonda wange oyo ulya bwe yagattako ulya bwamugattako Katonda wange oyo tanjiwangako namugirayo obujulizi namuga Katonda wange oyo tanjiwangako ulira ekyaliwo mwe nalinga nnunda ente za kitange eddubu yava gyevudde nejja neekwata mwemu Katonda oyo gwe ŋŋamba nampa amaanyi nenkuba eddubu nenditta nendisuuza endiga ya kitange olumu empologoma yajja nekwata embuzi mu kisibo kya kitange nagikuba nenjisuuza embuzi empologoma negenda Katonda yampa amaanyi agakuba eddubu Katonda yampa amaanyi agakuba empologoma agenda kumpa amaanyi naawe ngenda kukuba kama nti amiina kimu kye neewonya Katonda ebbanga lyemmaze nga nkolagana naye ebyo Katonda byayagala okuwulira wangi bwe waba ngaliyo emboozi Katonda gyanyumirwa okuwulira Katonda anyumirwa okuwulira emboozi ng'eva mu kamwako ng'eyakinolojinga ng'essaamu ekitiibwa ng'ejjukiza ng'eyatula by'omujjukirako bye yali akoze bye yali akoze atya bye yali akoze Katonda ayagala okuwulira nti okyajjukira bye yali akoze mu bulamu buno olaba naffe tuli bantu tewali ku ffenna abali wano atayagala kuwulira nga bamwogerako bye yali akoze bwe bayogera ku bye wali okoze naddala nga byali birungi owulira nga bikuzzaamu amaanyi bwe kituuka Katonda kisukka nti ne bwaba tabadde waakukukolera ne bwaba essaala tabadde waakujjanukula ne bwaba tabadde wakulwanira n'olutalo olwo gwe kasita omulaga nti okyajjukira bye yali akoze agolokoka ng'obwedda kubanga tayagala kussa standard tayagala kukka standard ayagala okukuuma standard ng'eri wali waggulu erinnya lya Mukama libazibwa abooluganda kiki nazo okwogerako olwaleero kozi wabikuddewa wangi Yokaana 12 agamba bw'ati njogera ku bukulu bw'okukuma obujulizi bwe
awo 12 olusooka awo bwe zaali nga zisigaddeyo ennaku 6 okutuuka ku Kuyitako, Yesu n'ajja e Besaniya ewaali Laazaalo oyo gwe yazuukiza mu bafu. Yesu amanyi okulambula ku byamagero bye, tabiragajjalira. Afuna akadde n'ayita gye yaleka ekyamagero, nabo bakikyatemya, ekyamagero bakikyatunula, ayitayo n'ayitayo ng'agenze ewa. Awo ne bamufumbirayo n'emmere ey'ekyeggulo n'emaliza n'aweereza. Naye Laazaalo n'ab'omu ku abo abaali batudde naye ku mmere. Ebyo ebiri awo byonna mbibuuse ngenze ku lwa 9. Awo abakopi ab'omu Buyudaaya ne bategeera nti gy'ali, ne bajja si ku lwa Yesu yekka, era naye balabe ne Laazaalo gwe yazuukiza mu bafu. Gamba nti abo mbawulidde. Obawulidde abo? Waliyo abookubiri abaaliwo abajja baali ba mirundi 2. Abajja baba ba mirundi emeka? Abajja nga bajjiridde Laazaalo ayazuukizibwa okuva mu bafu. Lazarus, who is your miracle? Lazarus, who is your testimony? Abamunoonya ba mirundi emeka? Anoonyezebwa 2. Waliwo abaagala omulaba beewuunye, waliwo abaagala omulaba batendereze Katonda, waliwo abaagala omulaba gendi Katonda wange bino Katonda byakola. Kama ibazibu waliwo ne gurupu ey'okubiri yino naye ejja mulinyinule 10. Naye bakabona abakulu ne basala amagezi bamutte, ne Laazaalo bamutte, kubanga ku lulwe bangi ku Bayudaaya abaagenda ne bakkiriza Yesu. Abo nabo we bali. Obawulidde? Gurupu esooka yino batugambye awo abakopi ab'omu Buyudaaya ne bategeera nti gy'ali, ne bajja si ku lwa Yesu yekka, era naye balabe ne Laazaalo gwe yazuukiza. Eyo gurupu nayo nnene. Beekibaleeta si kirala, bajja nga bajjiiridde Yesu, naye nga tebajjiiridde Yesu yekka. Baagala n'okujja okulaba Laazaalo gwe yakola atya, gwe yazuukiza. Era bw'oba omulina banajjanga. Bw'oba olinayo Laazaalo Yesu gwe yazuukiza, banaakolanga batya? Banajjanga. Kubanga beekibaleeta tebajjirira Yesu yekka, baagala n'okulaba Laazaalo Yesu gwe yakola atya, gwe yazuukiza. Bo bantu bakulaba, bo bwe batalaba tebakkiriza, bo bamala kulaba. Bino gwe byogane balina omukisa abakkiriza nga tebalabyeko, ebyo bibyo. Bo baagala kulaba. Bw'ogamba nti walokoka, kiki ekyakyuka? Bw'ogamba nti Yesu akola bikulu, osulawa? Gamba kuno ne babuuza ggwe ddamu. Bw'ogamba nti Yesu alokola, ki ekiraga? Baagala kulaba. Bw'oyimba nti Yesu atukoledde ebikulu, bagamba bisongeko. Bisongeko engalo tubirabe. Bano bo tebaagala nnyimba zokka, baagala kulaba. Batambula ne bava eri ewaabwe gye wabaleka. Eyo kannabulemu ng'ekibaleese mu Kampala baagala kulaba. Baatugamba Nagadya yalokoka naye asulawa. Afaanana atya? Yakyuka mukko? Teyakyuka. Akolawa? Avuga ki? Wanje? Avuga ki? Ayambala atya? Bano bo tebabamatiza na mboozi yokka. Bano baagala kulaba. Ngambira naye bakune nti otuuse okubalaga ku luno. Buli kyamagero kyonna ky'ofunanga mu bulamu buno kyetaaga okukuuma. Kubanga waliyo ebikinoonya
okusirisa bakusirisize ddala kubanga basibyeko akanyaga. Kyovulaba nga ntera okuwa abantu amagezi nti the way you get it should be the way you keep it. Wakifuna otya? Kyofuna, kyolina, ekyo kyowaana, kyoweera obujulizi, ekikweyagaza, ekyo kyewenyumiriza nakyo, wakifuna otya? Bw'olyerabira engeri gye wakifuna tolimanya wekiriita, wekiriba nga kigenda. Wafuna omulimu olw'okusaba wange bagukuuma nakusaba. Wafuna obufumbo olw'okusaba tovanga ku maviivi kubanga olunaku lw'oliva ku maviivi toliddayo kubulabako lwa nsonga buli Laazaalo alina ekimunoonya. Wafuna omwana okuyita mu ssaala sigala ng'omusabira essaala, mubikeko essaala, musabire essaala, sigala ng'omuteeka mu maaso ga Katonda kubanga ebinyiivu ebyanyiiga kubanga wamufuna nabyo bingi. Emizimu, sitaani, dayimoni ayali agamba twamumala twamuswaza talina byagenda kulaga mu bantu ate kati anaayogera ki? Yaggwa. Bw'omala okiwangula leka kulowooza ndi buli muntu musanyufu. Bw'omala okiwangula si buli muntu nti musanyufu era si buli dayimoni nti nsanyufu. Waliyo dayimoni ezinyiiga nga wazifuula nnimba, zalimba nti tolizaala nomala n'ozaala. Dayimoni yalimba tolifumbirwa nomala n'okola otya? N'ofumbirwa. Setaani yalimba abantu toligaggawala nomala n'ogaggawala. Setaani yalimba toliyevuga nomala neweevuga. Kati ogambe gye mizimu misanyufu nnyo kubanga wagifuula emirimba. Kati ebyo gyatandika kulimba bulimbi kojjo nti bwe tubanga tetubeere balimba tukwataako ka Laazaalo ke yafuna, tukwate ekyamagero kye yafuna, tukinyakula omulundi gumu tumuzzeeyo ku zero, byayogera bimuggweko. Siringa akutiisa ne waliyo ebinoonya obufumbo obwo bw'olina. Waliyo dayimoni ezinoonya obwo obufumbo bw'olina. Nolwekyo leka kulya na kunywa na kwebaka na kulaba bye Nigeria simanyi owulidde nga olowooza ndi watuuka gy'olaga kyaggwa tolina kye wali omaze. Luno lukyali lutalo wangi leka kulira kisinga. Don't relax, there is a war to fight. Waliwo olutalo, waliwo ebinoonya Laazaalo okuva obuvi mu ntaana tekimala. Togamba bugambi yavaayo gwe n'olyoka olekaana forever. Bw'omala okulekaana ng'omaze okuwa obujulizi genda ku maviivi, bikka Laazaalo mubika omusaayi gwa Yesu. Ani awulya ngambeko nti amiina? Ekyo olw'okubanga abaana ba Katonda bangi nnyo tebakimanyi, y'ensonga lwaki bangi kubo bawa obujulizi ku Mande nga ku Friday tasobola buddamu. Setaani yabufuumudde, setaani yabukubye ebbusu. Bangi bawa obujulizi mu January nga mu December tasobola buddamu. Bwafuumuuka bwagenda kyekyaliwo. Abafalisaayo Laazaalo baamutta era ogenda okuddayo muwulira ayabawa obujulizi luli bwaddamu okwata microphone. Abooluganda Mukama yebazibe era ntuzambalire mukyalabe ennaku zino oli bwe nabawa obujulizi agenda okuddayo ng'ate akatale kayidde omuliro. Kati nno laba oyo teyategeera nti Laazaalo bamunoonya. Waliyo ebyagala okukaabya amaziga, waliyo ebyagala okuddamu okunakuwaza, waliyo ebyagala okuzza gye wava, waliyo ebyagala okuzza ku zero. Sigala ng'okanudde amaaso buli ddakiika, buli kaseera. Labirira Laazaalo, kuuma Laazaalo, musabire, mubikeko omusaayi gwa Yesu. Ani awulya ngambeko nti amiina? Lutalo, and it's a continuous war. Continuous war. Bulinaku olukyabika omusaayi gwa Yesu ku baana bo. Omwana wamuzaala kuyita mu ssaala tomujjangako essaala, tomujjangako essaala, mubikeko essaala. Lwaki? Naawe otegera gye wamujja, mwana wa ssaala, mwana wa kyamagero. Waliyo dayimoni enyiivu eziri assigned. Waliyo emizimu gye baassigninga bagigamba mugoberere akaana ako, bwe mutakakubisa yaawo waakiri mukatomeze bodaboda,
kubanga omukazi ayo atuyitiriddeko buli walagana obujulizi nebaza mukama yampa omwana nebaza mukama yampa omwana munonye engeri gye mukajjawo tulebe byanaayogera. Setaani yamanyi nti bwajjawo Laazaalo ajja kukuzibwa omumwa. Njogedde bino singa advocate we, siri campaign agent we, siri wano muwolereza, njagadde kulabula gwe. Laazaalo alina ebikola bitya? Sikyabawulira. Laazaalo alina ebikola bitya? Waliwo ebinoonya Laazaalo byagala omutta. Naawe bikanulireko amaaso. Bwe webakayo ennaku 2 olwokusatu saba. Bwe webakayo ennaku 3 oluddako saba. Bikako omusaayi gwasi ku bufumbo obwo. Waliwo n'ekinakuwaza, waliwo n'ekireetanga ennaku okoma n'otugamba nti omusajja ate era yanziruseeko. Yalazeewa ekikazi kyamututte. Kibeereeyo gaba kyamututte bino ebikazi by'e Kampala bisoga mami. Yandeka mu nnyumba. Gwayatuwa obujulizi luli nti ofumbiddwa. Ndi ate era baakubbyeko omusajja. Waliyo ekireeta ennaku ng'ekyo naye nga tokimanyi nti Setaani kyakwagaliza. Kubanga akimanyi yengeri yokka gy'asobola okusirisa n'osirika lumu. Ne mu kika ky'omu ate n'oba ng'osirisa. Nga toliddayo kwogera. Kati ogenda kunyumya ki muzeeyi wammwe mulumbe. Babuuza omwami ole saali ata. Bizibu. Ng'ate amawulire gaabatuuka dda nti awusigalo yakubbako omusajja. Abandi nabweteme bannange oba nabweteme aliko kisiraani ki. Era awusigalo nyini ate yamubbako omusajja bannange nabweteme. Gamba yakulira nti Laazaalo yeetaaga okukuuma. Obwo bwe bubaka bwo weefulire kopi ya DVD, VCD ne audio CD. Obubaka buno busange ku Focus Media Sales. Zino ze programu zaffe eza buli wiiki wano ku Christianity Focus Center buli lwa Sunday okuva ku ssaawa 12 mpaka ku ssaawa 2 ez'okumakya ebeera Bible School, okuva ku ssaawa 2 n'eddakiika 10 ebeera Morning English Service, olwo ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 8 n'ekitundu ebeera Main Service, ku ssaawa 10 mpaka ku ssaawa 1 ebeera Deliverance Service. Midweek Service buli lwa kusatu okuva ku ssaawa 11 n'ekitundu mpaka ku ssaawa 2 ez'ekiro. Lunch hour service Monday mpaka lwakutaano okuva ku ssaawa 6 mpaka ssaawa 8 e Nakasero ku State Lunch Hour Building opposite Nalula Arcade. Tusange Mengo Kisenyi LC1 Kiganda Zone. Okumanya ebisingawo weereza obubaka ku email address cfc@christianityfocuscenter.org oba osobola okuba ku ssimu noti 4 25 14 8 Christianity Focus Center, the solution ground. Where else could you be? Now you have it. The voice of choice. Keep it locked on 93 Kingdom FM. Is Sonic Designayo.